Embeere eno nze nali nagituuka mudda. N'abantu bannagimanya. Naye ntandika okubanga nkola ki? Nzijjanga ntambuza muziki. Ebintu by'ensi eno bikyuka. Jjukira nze ndi muyimbi kyendaba kyenkola ki? Kyendaba kyenyimbako. Oba okitegeera. So bwe bityo ebimu ogezaako kulaba most ezimu tezirina kubala. For example olimbanga tubaale lusobola oggwako eyo, but it's not that there. So I'm trying to tell people that no matter what, be happy. Chakala. No matter what, choosing a happy. Kuba bona choosing a sad, bona choosing a red button. Chitabuka. Choose green. Ogende mu maaso. No matter what, wadde mu red olabayo ebirungi. Negenda mu green. Naye lwaki atomala n'otujjukiza? No matter how obandi single, one day yakubeera. Omanyi nti abantu bamala ne bakajja ne bagamba naye kati musuuza ddala ki? Andi kati labayo. Obuzibu obuliwo nti eno embeera tetuuka ku nze. Yes. Olaba nze nali emekka. Nga buli swala tusabira afudde. Buli swala twalinga tusabira afudde. Kati obulamu bw'ensi eno n'essaawa eno eriyo gwe bakyawa. N'essaawa eno eri akyayi. Waliwo ne gwe bakkiriza. Essaawa eno waliwo gwe bakkiriza. Kagamba ensi bwetu kati nze I deliver the message to the masses. Abali mu bwenga tolesemo oba abali bakiseemu oba abakisubira nkisoboka oba abayinza kinyumirwa emungeri mu bendala oba abali awo ngabo bali bulungi bali okay naye nga ate banyumirwa ekigenda amaaso. Yes. So kati line ne bwejjamu oligwa bw'abawulira nti kimufiitinga ye n'akitwalira ddala. Now nina challenge emu Kenzo. Ennyimba zonna ezifulumye taata wasiima n'okuwa video. Akayimba kesinga okwagala bakayita bibaawo. Bibaawo n'omulekaawo. Mulimu ekintu ky'olaba nga kiri you do the right something in the right time in the right place. Kati bw'otunamu olima nga bibaawo video ngikola otya watu ogenze kabiro kubeera omuntu owulira ne fiiru y'oluyimba bibaawo. By the way ate ekyo kyembadde sirowooza. So kati olutwala lutawakkala lubeera omuntu n'alwambalira mu ngeri gy'alulungi. Ngate watukola bubi kubanga okimanyi nti otubeera bwoti ku TV paka kati nti tweyagale wali semyokozo wali n'oteekayo post ku Facebook bibaawo n'afuna request. Ogamba abantu bano naye kikiba. But luliba olufu abatera okugattagatta eyo gy'okubayo performance ez'amaanyi nga kufa festival eyo buuyo tokuba karaoke nti zidduke tolifuna bwe tutuuzaamu ne tukuweereza lingi ebitabo on stage yini. Okay. Now omwaka 2019 politics ayingidde nyusagala nnyo kuwuza kintu kya politics because you're an icon. That's the life we are living. Yes. And that's the reality. So don't worry. Akunyiza atya politics anyiga gwe nga gwe omuntu wamufacing oti politics anyiga naye waliwo kintu kyenyaga okubuulira politics oyo era ye politics nga bw'okiwulira nti politics buba bukujjukujju. There's difference between leadership and politician. Politics is politicking. Leading is leading kukulembera okufuga kati ba politician bano balaba be basajja abasoma obukujjukujju na kwate eno nga tegeeza kinayogera kino kati fe bamwana Adamu abawagizi oba ba follower oba ba citizen oba ba aninga je tugwene waffe. We follow these people because buli kimu bakijja waffe and the service they have to deliver to us. Kati naffe tubiyingiramu. Naye tubiyingiramu ku level eyo eya demands tinaye gonkulembera lwaki tompadde nekimu lwaki tokoze bwoti kale ate ffe tetumanyi nti it is politics. Kati they politic somehow somewhere. Naye oyinza omaliriza ng'ofunye ebizibu. Wabuuka otya n'ogamba nti kati saawa eno Eddy Kenzo let me appreciate myself nejje eno neeyawulewo wakati kino nakino. First and foremost kyagwa mu category eziwera. Category esooka mu bizibu bye nagwamu natandika okufumiitiriza gye byava ne gye biraga nga wabuzaabuza abantu banneefuulira gw'obadde munyumya naye nga munyumya bulungi akuwaana omuwaana
n'atuuka ekiseera n'akutuukira omuntu abadde mwayogedde kino jjo leero afulumya statement bwe mbeera netandika okuba nga sibitegeera ngenda obigattagatta sibitegeera nfuna bulungi abeeri baali bakolakola dde emikolo ku saidi ziri abantu abamu tebaali kati bwekyakino ekintu nekigejja noga naye oli mukusooka kati bwoli bwaba kizibu oba kazi alina kubeera kizibu oba kazi ni forever for life luli waliwa abantu abamu tebaaliwo naye ate kulina omuntu baliwo ate bwogira oti nolaba ebifaananyi abantu balinawo bali kacayi banywamu balina byeboogera ate luvannyuma ate ngeno bebabatangula bwengenda okukolamu research yange oba zino zivulungoto zenanyimba ziziritabu oba bikigwa ekyo nekikomera nentandika okubala abala ebisigadde nagenda okumaliriza nga nina kwesonyiwa politics bwengenda okutula kukiza mu bawagezi bange tinza abantu abaze bampagira bambala kalazi zonna ebbanga lyonna teri yali anga nzijja kujja mu show bwayimba bulungoto naye ati wali ogosanga nogaga kuba lwayimba ebyimba sijja kudda biki byeyinza bikwatako omulala nagamba watukubira wali waffe wali wange wankwatako era ajja kujja mu show kati ngenda okulaba nga nze kenyini neyawulidde mu audience olina awagira olina atawagira ate nga bonna obeetaaga kyembaga nti kati nze ngaomuyimbi atagenda kena akya kutuula mu palamenti ndi mukubi wa ndongo sijja kwawula kangatte abantu bange buli omu kyayagala akiwagire simulinaako buki buzibu naye nze bajje tusanyukire wamu ndowooza saakyesaba omuntu weyakunyiigira ogenda mulowooza nti aba waliwo omuntu ndowooza yenajja yali akulabira omuntu eyanyiigira yo yeyagaliza ennyo nga nze tandowoozezaako oba ekitegeera naye senga omuntu oyo yeteeka mu ngatto zange atajja kunjagala nnyo Eddy njagala tumaliriza ensonga ya politics bukedde ku makya one of the press conferences gye naliko wali ku mistake politics n'omuvaako naye nali nnyumyamuko n'omu ku bayimbi naŋŋamba nti lwaki abayimbi bo tubalabanga abantu ab'enjawulo ennyo nga nze nsobola okukeera ku makya nenzigula edduuka nga sigamba nti nguza ba NRM oba ba FDC bokka oba ba people power bokka nguza bonna gwe omuyimbi lwaki twagala oyimbirire oba oyimbire FDC oba oyimbire people power oba oyimbire gundi yokka nekibako ekifaananyi kyekyongera okunzigulawo ng'agamba nti abawagizi batuleke guno mulimu gwaffe nga nabo bwe balina emirimu gyabwe emirala tolina ddwaliro lyogendamu ne bagamba nti watujjanjaba aba FDC bokka wano ba people power n'omuyimbi muleke ayimbire aba FDC ayimbire aba people power oba ayimbire obali bukya ku makya nentunula statement eyo naye neŋŋamba nti ate Kenzo ye yagamba ebya politics agenda sooka abizza ebbali honorable Alpha bw'akeera ku makya Kenzo nenzija nomata oba ndi wa kibiina A oba B oba C n'akasente kange njagala onnyimbire gwe mulimu gwo are you still going to sing for me your statement still stands nze nga Kenzo sijja kuyimba sacrifice wagikoze okujjako ng'okoze ekintu nga thanksgiving oba okoze eni omukolo naye bwobanga okola campaign laale sijja kujja naye ate nze Eddy Kenzo mu kategore mwengwa olw'ensonga nti nandibadde nandyagadde zijje nkuwagire era nga bena abantu bakuteekemu obwesigwe bwe mba nkumanyi naye ate kyayonooneka naye ate nkubiriza omuyimbi omulala atalinze agenda awagire bawulira agenda akole ssente bwe bakuyita kulale yeno ogenda bwe bakuyita ku yeri yonna genda lwansonga ng'oli mukozi wa ssente nze ekinzijjamu ebintu byange byafuuka emotion people started owning me abantu batandika to own me nti oli akwambala naga nze njagala nnyo Kenzo alina kuwagira kyejagala bwotakiwagira n'alumwanyi kati nemmaliriza nga nze nkivuddemu bonna kambaleke oba okitegeera naye nga nange nandyagadde noge kasente mpagira ono bwampita nanga jangu otetaininge nga nzijja mulife tuli basanyuka nzina nga n'omulala mpita nga naye ngenda bono wa ready nga ngenda ono wa buyoro nga ngenda naye kati nze abantu batandika okunkolako entondo oba badde own me I don't know
olaba nga bakiteekamu emotion kati nensalawo nti at least ezo kanzifiirwe yeri blessing gy'olina I'm so blessed in that abantu bakwagala nnyo kati nasazeewo nze nkireke era tedi politician gwegenda kundaba katuutuke tebakulya sente okujjako ng'omukolo gwategese Thanksgiving oba ategesere kakuterefu abantu naye ng'ekikwatagana nti nno laare yes londo ono lekono ekyo nakivaako